Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ono ye mukyala akutte bendera y'ekibiina kya Democratic Party mu ggwanga erya Amerika, omukyala nnantanyigirwa mu nnoga gw'otamala gasirisa era omuyivu ebyensusso. Ono si mulala wabula ye Clinton abangi gwe bamanyiko erya Clinton lyokka, kyokka ng'amannya g'amatuufu ye Hillary Diane Rodham Clinton ng'erinnya Clinton lyava ku bba. Hillary Rodham Clinton yatonya mu nsi mu 1947 ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi. Baamuzaalira mu kibuga Chicago mu ddwaliro erya Edgewater n'akulira Park Ridge. Yazaalibwa omwami Hugh Ellsworth Rodham eyafa mu 1993 ne nnyina Dorothy Emma Howell eyakkirira ekagangajjo ly'abalamu mu 2011. Bazaalibwa abaana 3, ab'obulenzi 2 n'ow'obuwala omu ye yekka era nga ye mukulu. Hillary Rodham Clinton nga kati aweza emyaka 69 egy'obukulu. Okusoma yakutandikira mu Park Ridge Elementary School n'adda Maine East High School ng'era siniya agikubye oluku mu mutwe. Yeegatta ku Wellesley College gye yatikkirwa mu 1969. Ng'atikkiddwa yeeyongerayo okusoma amateeka mu Yale Law School gye yava mu 1963. Gye yasomeranga yali muganzi nnyo mu basomesa ne baana banne, anti yali mu sikawutu ng'ate yettanira nnyo ebyemizannyo ssaako n'okuyimba. Ebyobufuzi bimuli mu musaayi bw'otunuulira omukazi eyeesimba mu kalibukambwe Donald Trump, mwana wattu tolema kwewuunya. Ebyobufuzi abyetabyemu okuva obuto, olugero ne lutuukirira olugamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Anti kino kyeraga lwatu ng'akyali mu secondary yavuganyako okubeera omukulembeze w'abayizi, ekifo kye yawangula ng'ate bwe yeeyongerayo waggulu mu yunivasite. N'abeerako omumyuka w'omukulembeze w'abayizi mu mwaka gwe ogwasooka, ate omwaka ogwokubiri n'awangulwa abalenzi 2 abaamumala embavu bwe baamutegeeza ng'omuwala bw'atalina kubafuga. Olunaku olw'enkya lindirira ekitundu ekyokubiri. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.